You man. This man, bamuleta wano kati nzitandise okutya. 24 hours is aitawo. 48 hours ziyiseewo. Inspector wajja wano n'agamba omusajja okomye. Well, you man. That small, yes, that small man, but very stubborn. Kati, what is wrong with you? Wali osse omukazi? Nali musse oba nali musse kwere ekyo akasi Afande. Wali omusse omukazi yajja wano nalina ng'azimbye kati agenda awona bwonyi ndowooza. Gw'okuweweeta Bwe batyo bw'oweweeta oyagala tuleetera bizibu. Nze bwe ntyo bwe nze okweweeta kwange kuleeta ebisago. Leeta omuntu alete endagamuntu ye akweyimirire ogende ove wano. Tojja kutuleetera buzibu. Inspector ajja kujja kusange wano. Omazeewo kati nakumeka. Police tugamba okukwata omuntu for 24 hours only. Only 24 hours. Now it is 48 hours plus another hours. Ati nzijawo nga ndagawa. You go back to your home. Is this your home? Nga ndagawa Afande. Daye wamwe. Oba omukazi omutte. Nze nkyayagalawo wano. Tondetera bizibu. Nedda. Afande. Nze wano nkyayagalawo. Nze wano nkukoyeewo. Kati buli onkoyeewo nfuna ngende. Hati omuntu alina okuleta okujja wano n'afuna bond. Bond is free. Bond is free. Naye omuntu alina okujja wano n'aleta ndagamuntu n'akola biki. And I don't have that number of that. Nze wano njagalawo munnange. Your wife, the one you are about to kill. They did not give me their numbers. Wamanyi munnange nze wendi wano ate ndaga. Ate okolawo kifuluma. Ogenda kufuluma. That woman did not give me her number. Oyo mukazi gwali ogenda okutta. But I have the one for the sister. Which sister oba? Oyo nansali. Yamala n'agikuwa. I have one. We are talking to you now. You are here. Now you can go back down. Leka tukoleko gundi yo ofulume. Go back down. Nze nkyaliwo wano munna ate kati ndaga. Ate nga njagala kufuluma. Ate nga amanzire eno ate munda. Ate dayo munda. Ino nayo ki munda. Nze nja kubeera wano. Jebale. Ono omusajja omulalu tumuleetedde emmere. Ajja kufa. Tugenda kumuleetera. Kakati, I think what we are going to do, you know, bond is free. And here there is no corruption. So what we are going to do, to let endagamuntu yo, omusajja ono afulume. Oba leta muganda lwaki gobiyingira, muleta mukazi wenyinyi yagenda okutta. Amugyeyo. Tagaba ate tumutadde. Wewe batubagamba police. Bate twakuta omuntu ate ne tumuta. Nembo they don't follow up. Kakati oli gwe yakuba yalina okuleeta. Alete endagamuntu ye akakaseti awonyebwa biki kasita amusasulidde sente agenda agire baddeyo balwane. Tetulina kyakola. He's here. Omanyi ffe police tukirizibwa okukwata omuntu for 24 hours only. Beyond the 24, now is 48 hours, now is going in 50 hours. Kachangu mwa transfer agende eruzibu. Bantu wale chitalya. Auntie, that is the only option. Hey, muntu wale chitalya. You want to go to Chitali? I want to go. I want to go. Njagala when Nasali omanyi Chitalia? Mutwale Chitalia obajja ayagala. Chitalia is our prison, but I'm telling you, even I fear to go there. Anje Afande. Eno omu kumatemukiriza bakazi mu budukulu bwabwe si bwe kiri? Babere basajja bokka. Ate oli Afande gwe waleese ekiro omukazi nga yazze n'asula muno n'agenda kumanya. Yasuzeewo. Muno mukomera. Polisi bondi agala ndaga muntu. Nange nsobola mweyimirira nina. Afande nze njagala kubeera muno ate onzwalawo. Afande, tujja kwogera. Nze nkyayagala okubeera muno. Waba yasuze mu ne Chitalia. Omukazi waba yasuze mu. Auntie, now there is no option. If you are not bringing that woman, ajja mweyimirire, I'm taking this man to CPS after CPS Chitalia. I cannot keep him here. Eriyo wali abakazi mukomera y'abakazi abangi. Jobo ntwala. Nina endaga muntu. Ono talina kunzijayo. Oli yamuwaabira yennyini yalina okujja because bwe tunaamuta ng'ate nga jangamba nti twamutadde buti nga tukoze gundi. Let her come. Afande. Okay, you come together like you brought him. Afande. Bali abakazi be batutte eri bagenda kudda mu kadukulu basule muno be batutte eri. Be batutte eri. Muno nani? Bebakomawo.
bakoma okusula muneera balina okomawo tugenze kubajjako DNA bakomewo nabo ba DNA balina ebizibu bya birala bakomawo bali oyo omusajja oyo omukazi omu yalimbalimba omusajja yalimbalimba omusajja olubuto naye kiri ekikazi ekyeru kiri ekyeru nakyo kyabadde ku DNA ekyene ekyamabina abanene nefiga ekyo kyekyabala ddiiru kikomawo bikomawo abasajja tembasiba bokka n'abakazi bokka. Auntie, here we have smaller cell. We mix them. Batugatta. We mix them. Naye ono ye agenda ku CPS bamuteekeyo naye police good tumutwale mu court yegeno kusalawo agenda Kitalya agenda Kigo agenda Luzira agenda najo ntwala wonna walaga naye bo bali bakomawo leero ekiro tusula muno abo bo bakomawo kati ogambye police bond is free. It is free. Ndeta ndaga muntu ono talina mujjayo gwe tomujjayo ani amujjayo oli gwe yakuba n'amutta gwe yali agenda okutta Afande teyafa Afande gwe yakuba teyafa ngenda muleeta ogambye ndaga muntu yokka Afande agenda kugireeta Nasali, come back Afande. Let us talk to our business. What you don't understand, for me I was just helping this man, but let us talk about our things also. Afande nze ndi wano mpulira forget this man. Forget because they have their family. Let us also create ours. Afande family yaba netwata kunyonyonyo Atija Afande oli muganda wo ono musajja, this man is stubborn. I don't know how that Afande, your sister is very unserious. Afande. How we got up in love with this man. Afande mbadde mboza kati kye kintu wale kitalya ngate nsobola okubeera mukana akadukulu paka nabali bwe bagenda ani anabakuuma. Because my inspector is coming. Okay. He comes every week. Okay. Now he usually Afande soko jekeno katono Afande kagende empitoli nzije anasa tulina betugenda okwogera soko je Afande soko je tulabe okujja kulaba manfulo nyakasente we kali kustegeera oyagala kusigala mukomera oyagala kufuna tofayinze wendi wano oyagala kufuna wendi bwekenda toyagala bondi wendi tofayo tujja kwogera Nasali Nasali, oraba. There's one thing that you must understand. The law is the law. For you cannot take this man. Even the wife. Only person can take this man. My uncle. And willing. Na Afande okimanyi embuno we yali amukuba namuyambako twamukuba babiri. Nawe wamukuba? Basi be namukuba twamukuba babiri. You now I cannot put you in the same cell. Because you will end up killing another person in here. By the way, you come. Come. This woman. Because this woman is dangerous. Yeah, she's dangerous. I think you are here for nothing. Yes. Go to fight. Well, you may be here. We shall find a solution. But you, man, why are you so strong? Even I fear jail. Yeah. Me, I'm here. I want the prison. It seems you are very stubborn in the school. You go find it to fire. You go manage your kaje. You go to find the Jacobera to Jamalisa. All my career, you know, when I finished from Cavalry, they deployed me in a patch. I was there for 2 years. I left, I went to Chiboga. I was there for 4 years. I left Chiboga. I went to this place in Kampala. I stayed there for about 6 months. Now I am here as OC. I have never seen someone like you. Everybody bagala kufuluma komera tafaayo oba musango musinga oba mobu justice wabweru eyo yayagala kufuluma. Gwe yagala kusigala? Njagala kusigala. Ono mukazi Nasale. Ono Nasali si Nasale, Nasali. Si Nasale. Nasali. Omanyi nkyagala. Omanyi bwe kimfaananira nga queen. Okyagala? Nkyagala nze senga okimpa
kitwale tokirabawo anti kati olaba ekizibu kyekirina kyagala nnyo family kibeera distracted quickly because every time njogera naawe nekijja nekibiyingiramu bimubuuze lwaki naye oba oyagala okitwala kyangu nnyo nze bwe kitabo kituuka nga nfulumye ng'okiyingiza nga mubeera muno mwekka mulwa nj ate kati anaabeera ate onoomubeera otya mu kifo ekimu no nze am not a married man kyenkugamba njagala nkitwale waka ewange kibeereyo kitwala waka kyange kibeere kikazi kyange kitwale sisuubira nti tunaasobola kakati mbadde ndowooza enamba yakyo banange omanyi okikubira ekiro tekikwata simu kirina emu yeyo gye kyakuwa yano gye kyapayokayoka yeyemu naye kale mbulya kiki kyesinga okwagala nsobola kiriteekamu ssente kyagala nnyo akakadde era bw'omuwa akakadde oba omaze 1 million kakadde gwekwata bukwasi kakadde nkamuwe kamuteeke mu nsawo ojja kufuna buli kimu ky'oyagala. I cannot believe you. Ayagala kakadde kalamba. Okalina akakadde ni nsobola okanoonya naye kati mbeera ku garanti ki ate akakadde gwe okafunira mu bbanga ki ne bw'osaba olunaku lumu ebyaffe obimanyi kakadde oba okafunye we mba nyiize kati okyanoonya ssente kati gwe kwata kakadde omuwe mufunire akakadde Afande gyebale. Aha kale nawe gyebale obadde twagala ggwe webale kujja Waliwo obuzibu tobulaba omusajja ali mukomera for 48 hours nange kyekindeese nga njagala tumuwe beiru tugende waka endaga muntu ogirese mbadde sitambudde nayo but you need endaga muntu naye for you since I know you and of course him we can but you have endaga muntu njirina gyeri ewaka ate gundo ogirina photocopy byonna mbiyina nakuba mbadde simanyi kyetaagisa naye nange omuntu nga wendi kuba nebakujja okuwaaba tewaginsaba tetwagikusaba twatukwata muntu mubbi omusajja abadde asse omuntu kati nze nzize owonye n'okuwona nzize nawona era engeri negye nawona kati waka tuwayo tumumisinga nga njagala gye tugende waka ahuyo mumutwale omukazi azze antwala bond is free omukazi yakwagala mutwale bond is free you sign here let me give you the bond Afande bond is free wa here gyoli kukijwa Afande naye ate oyagala kukola oti bond is free wa so you man Afande but is bond free yabwerere how now I'm confused yeah of course it is free how is it free no it is a bond is free a bond yange is free Afande okibichi it seems he needs to go to court. Bond yange teba. And you reported him that he killed you, almost killed you. You came here. Anaweza bampa bondi. Nzira bampa bondi Afande. Olinga tali kaliza kusomesa amateeka. Ndio sirika ko nawe nkunonye tugende waka. Ononyewo. Tuyagala kugenda waka. Nze ndi wanatenda kawa. Oli the bond tell you free. Afande bond si yabwere. Bond is free tell you free. Bond can be free sometimes. But now on his case, for his case, he almost killed you. Hey, anze naona era yagenda okujanunga namusu. Auntie, now what if we killed you? What if we killed you? For example, if we killed you. Yaita sobola. How? When he almost killed you, I have your statement here. You making a statement saying you almost. Where is your statement? When did you come here? Because I remember you making a statement here about this man. Ngogamba badakusi. Afande ko kanyini wajiwa ka wansanga n'omwami wange musonyiye mu mwamu twala ne nasali. Ate fe twamutwala where? You brought this man here. You called me. Nze bange mwagala. Nobody has said you don't love that man. Anti bamumpe mutwale. Anti you cannot take him like you go ba. Detention. Afande. Oyagala kaba muntu nga bondi teri free.
Kati ndio chicho yagala. Oyagala kufuluma. It seems. Kati sirikako. Bile bintu sirikako. Ufu yagala. Njagala kufuluma. Tugende. Afande nagala okugenda. Sirikako ndi mukutereza bintu kandi. Sirina buzibu bwa kugenda. Tugende. Nze njagala okugenda. Era oyagala ngenda. Naye kati government yennemeseza okuva. By the way, for his case, it is a government case. It is no longer your case. I am going to get free. And it is free in 24 hours. Now it is 48 hours. It cannot be free. Yes. It cannot be free. But you brought this man. Wait, madam. You know, ani ajana na polisi. Mwe mwaleto omusajja oyo. Ani na polisi. Tata yali akuletera polisi. Gundi oli muganda onasale. Muganda onasale. Funo ne nasale. Tetwali mu nyumba. Muganda one nasale. Ne mundeka ne mungamba omuntu agenda kufira mu nyumba. And indeed I found you almost your eye was inside there. Ne kugamba musonyi. And you cannot just forgive and forget. The law is the law. You forgive, but the government does not forgive. Mama Angel, gwonsonyiye. Naye government enkutte. Government ekyamukute. In fact, you now, I think you have a case to answer. You brought this man. Now you are saying we are taking him away. Do you know that you are now trying to disorganize evidence? Afande. You are disorganizing evidence. It was free. If you brought this man and you picked him before 24 hours, it was free. Now we are going to court. We go to court. After court, we are going to Chitalia. Or the court will decide where to go. Chitalia Chigo, so you visit him from there, not from here. Afande kasilivu, I know law. Kati njagala njogera mazima mu koti. Muchi. Kati nyina oyagala genda kitali. Kamwende, ate gye mwanjagalisa. Gavumenti etwala kisigwe. Gavumenti etwala kitali gye wayagala. Kwakati gwe wansonyi era munange ndi musanyufu era ndi musonyiwa. Naye gavumenti enkutte. Siwaki? Gavumenti kati ekulina. Gavumenti ekulina. Gavumenti enkutte. Ate nawe. Now I don't think you are going back. Tugenda mu koti. No, from here, you are going to help me. We are recording this statement because you never recorded the statement. You are very sick that day. That day when we arrested him. So you are saying, what is your name? What is your name? Bitadikire kuntono. Ompe story yonna. How it came, how this man almost killed me. So how did it start? Give me your statement. You are home. You are home. Doing your work. Yes. Tatenjo tankubanga nako wadde. Tankubanga nako ne wabagezezzaako bambi. Talutuuka na kutuuka. Ampewe tawewe. Okay, that is. Amenjo, nakuba. So teyakuba. Tankubanga gwe amanyigo wakuba. Tankubanga. Afande. Nze njogera. Ono namukuba. Nze njogera. Oyo nawe wayagala statement yo jajjimo you are confusing me. So takubangako. So now how about this particular day? Tell me about this particular day when you came here. Yali nkola mirimu gyange. Remember I saw you. Yeah, nkubuulira kyaliwo. Nkola mirimu gyange. You are doing your work. Yes. Awe yakusanga nakukuba? Doing your work. Nze tankubangako. And sala butungulu ewaka. Cutting onions. Yes. Yes. Nze buli wansala obutungulu. Bumpa alaje. So that pissed him off and he beat you. Tankubangako. Alaje oyo buli alaje oyo. Wagezako okureact. Alaje. Andete ebibombola mu face. Amen. Tatanjo chichindeka nkole statement. You do your statement. You don't confuse this woman. Because I want to get to know where you started to beat her to that level. Tankubangako. Ekyo njagala tukijje mu statement. Tankubanga nako wadde. What you say? Ebyo si byange bya nasali. I want you to tell me that story. Going direct to where he started beating you and how you became like that. Yali alaje yali mu face.
So you mean he's saying you Yeah, you are hiding evidence, you woman. Now you man, go down. Go down. You go down. Please go down. Because I want to take this statement on a serious note. You are about to cause me trouble. See. You almost killed you. What are you helping now? You are hiding evidence? Is that helping? That's what I saw. And that's what I'm trying to say. I know he did not beat you from the beginning, but I want you to show me where he started. So that is it. Goes in the face. What is your name? Nabankem. Are you aware you're going to jail right now? Right now you are entering the jail. For deceiving police, for disorganizing evidence, for lying to police, for confusing police, for wasting police time, for coming to police all the time to mess up things. Statement you want this? It's not complete. Show me where. No, she's not going back home. You're going to jail now with your husband. Madam, where's this? Excuse me, you woman. I want to tell you, you cannot confuse police. Remove your shoes and just enter. I'm not going to touch you. We only have one cell. You enter there for now. We are going to take it to CPS. This woman is stubborn. Do you know that we have been in prison? What statement is this? You are lying. You are lying to police. You come. Wait, this man. You come. Now, this woman is saying it. Are you aware that you two now you are confusing police? Wamukuba. Nazimba ebyawoza alaji sibimanyi. Madam, you said you are nani? Afande. Zembadenga. Eyango jimazi. Tena jimazi. Ate kati nyongerako. Kati kangusibe. Ate ngo